بسم الله. الحمد لله. الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم سنقوم أمام رب العزة والجلال. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatendo abakivuga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde obulamu n'atuwa n'obusobozi n'ekirowoozo ekyokujja okuyimirizaawo essala eya asiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti okuva ku ssala endala okuva ku ssala endala, n'okuva ku jjuma tuka ku jjuma endala, n'okuva ku ramadaani okutuuka ku ramadaani endala, mukafaraatu baina. Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwa ebyo byoba okoledda mu makkati g'ebintu ebyo byebadde byengezezzaako okubeera nga amakulu nti okuva ku jjuma gy'osadde okutuuka ku ssala eno eya asiri ne wabeerawo by'okoleddewo mu mazaami amatono agatali manene. Allah subhanahu wa ta'ala akusambulako, agamba omuddo wange antegedde nti nze namutonda. naye yakola okuva ku jjuma eri okuva ku jjuma eri, obeera weewaza amazambi amanene ng'okugatta kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nga okutta, okunyoma abakadde ababiri, okulya riba, okulya emaali abamulekwa, okutemerera abakyala abakizo b'abaami abakkiriza nti benzi, ebyo byonna byonna mubeera obyewaze. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam era mu insurance nti Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwa tokuvuga olwokulinda awo akusonyiwa olwokuva ku jjuma eri n'okisaala ate n'osaala n'enjuma eri. N'agamba sallallahu alaihi wasallam nti ate era okuva ku ramadaani okutuuka ku ramadaani endala era akusonyiwa. Lumu omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yalinga ku kituutu ekiringa kimu, mimbali yalinga ayimirira nga asoma hutuba, n'alinnya ku ddaala lino erisooka, bwe yaliyinyako n'agamba nti amiin, n'alinnya ku lino eryokubiri era n'ayogera nti amiin, n'alinnya ku lino eryokusatu era n'ayogera ekigambo kye kimu ekyo nti amiin. Kyali tekibeerangawo era abasamba baali tebamuwulirangako ng'akyogera ekigambo ekyo, olw'okuba nti bo buli kyonna kye baalabanga nga kipya byabadde tatera kikozesa baamuzirizangawo. Saaba omu amudooza ng'amaze okusomesa nti ya Rasulallah, obadde olinnya ku mimbali waminnisiiza emirundi 3, obadde otegeeza ki? Nabbi yabagamba nti bwe mbadde nninnya ku mimbali ataani ya Jibuliiri, malayika Jibuliiri anzijidde n'aŋŋamba nti alwali kokkolo oba nnyindo y'okutuka kwekutukeko, oyo yenna asiŋŋaanibwawo ne bakadde be bombiri taata ne maama, n'ava ku nsi ng'abakadde abo ababiri tebamusonyiye, n'atayingira jjanaku abakadde baama. Amakulu ne bafuuka ensonga okubeera nga togenda kuyingira jjana. Anti Nabbi yagamba mu hadiisi endala
aljannatu tahta akdami ummahat, nti ejjanayo eri wansi wa bigere by'abakaddemu. Amakulu bw'oba ogondera abakadde ababiri, ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala genda giyingira. Bonna ab'oba byendedde n'ejjana tolina. Bw'onooba yisa obubi ejjana tolina. N'agamba sallam nti ate era bw'eninnye ku ddaala eryokubiri era malayika Jibuliiru n'agamba nti alwaleko kkolo oyo yenna omwezi gwa Ramadaani gwe gusangawo ne gugwako nga Allah tamusonyiye, ziramu. Yagamba ku ddaala eryokubiri nti omuntu oyo alwaleko kkolo oba nnyindo y'ekutuka kwekutukeko yenna omwezi gwa Ramadaani gwe guba gusanzeewo nga mulamu ne bagusiiba oba naye n'asiiba naye ate ne guggwako nga Allah tamusonyiye mazambi ge. Binagamba nti kikinambisiza nti amiina kibeere bwe kityo. Badde wa Allah tuli mwezi gwa Ramadaani, tubeera mwezi gwa Ramadaani twagutandiseeko, naye waliwo ebyetaagisa okubeera nga tubikola mwezi gwa Ramadaani. Bingi bizze bisomesebwa myaka gyonna tubiddamu buzi netujjukiza anti Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wadhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Ejjukiza, okujjukiza kugasa buli yenna ayitibwa omukkiriza. Olwekyo tujja kusigala nga tujjukiza. Bwe yalinya ku kino n'amuga eddaala lye eryokusatu tabalekaayo era yamiimisa nti amiina. Naye agamba nti ekingambisiza nti amiina ku ddaala lye eryokusatu, malayika Jibuliiru aŋŋambye nti alwaleko kkolo oba sinagiri n'ennyindo y'ekutuka kwekutukeko abeerewo ng'ennyindo talina, oyo yenna gwemba njogeddwako waali ne boogera ku linnya lyange n'atansaalirako. Amakulu omubaka n'ayogerwako nti Muhammadi mutagambako nti sallallahu alayhi wasallam. Buli lwabanga ayogeddwako omusaalirako kubanga gwofunamu okusinga yetto. Buli lw'omusaalirako Allah subhanahu wa ta'ala akussaako ensaasira 10. Okusaalirako omulundi gumu ate ye Allah n'akussaako ensaasira 10. Kyetugenda okwejjukanyako olwaleero mukkirize nti omwezi guno ogwa Ramadaani gulina amannya mangi. Shaharu rahma, mwezi gwa kusaasira, buli omu abeera asaasira munne. Shaharu maghfira, mwezi gwa kusonyiwa, buli yenna yagunyiiza musonyiwe. Shaharu mubaraku, mwezi gwa mikisa, buli konna kwokola akatono akenkana katya okafunamu omukisa, kalimu omukisa. Shaharu sadaqa, mwezi gwa kusaddaaka, waayo ku buli Allah subhanahu wa ta'ala kuliisa. Mukkirize olwaleero twogere ku kigambo baraka, twogereko ku kigambo ekiyitibwa barakatu, emikisa. Mbajjukiza bujukiza nti ekiyitibwa emikisa abantu abamu baginoonyeza mu bintu bingi. Waliwo abantu abayiwa obukondi buno obuti n'agamba kano akati ka mukisa. Waliwo abasobayirizi buyirizi ya mukisa. Waliwo simanyi ab'emumba mumba eno ya mukisa. Simanyi ekyogero kino kya mukisa. Ebyo byonna bigenda bikolebwa. Naye ate omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatubuulira ebintu ebirimu omukisa. N'ebintu byagenda akoonako n'agamba kino bw'okikola bw'oti kya mukisa, kino bw'onookikola bw'oti kirimu omukisa, kino bw'okikola bw'oti kirimu omukisa. Kati mukkirize mu kaseera kano njogereko ku bimu ku bintu ebyo omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bye yatugamba ebirimu omukisa. Nabyo tugamba nti albarakatu wa asbaabu usuuliha, emikisa na biki by'oyinza okukola n'osobola okubeera ng'emikisa egyo ogifuna. Emikisa oba omukisa naki ky'osobola okubeera ng'okola n'obeera ng'ofuna omukisa ogwo.
abantu bangi bafunye ebintu ne bafuna ebimata Katonda yanteeremu omukisa mu kintu fulani naafa. Naye tugamba nti waliwo ebintu ebyeyawulidde nga byo singa omuntu abeera abikoze nga Allah yabyogerako n'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'abeera nga yabyogerako. Aslu baraka, ensibuko oba omusingi gw'omukisa, tugamba nti huwa kafuratu fi kulli khayr, huwa kafuratu fi kulli khayr. Kibayita omukisa okubeera n'ebintu nga bingi, okubeera n'ebintu nga bingi ate nebibeera nga bingi kyoli, okubeera n'ekintu nga kingi nobeera nekibeera nga kigambo kiganyulwamu. Waliwo omuntu okubeera n'ekintu nga kingi naye nga takirinaamu mukisa. Era obusiŋŋaana nga alina sente nyingi naye nga tazinaamu mukisa, obusiŋŋaana obugwa kulyawo musiimufu takola ki, tazinaamu mukisa. Ate n'omusiŋŋaana nga talina sente naye nga ate mashallah ng'ogamba nti ng'abantu balowooza nti alina sente naye nga ate talina. Ako Allah subhanahu wa ta'ala kaba amuwadde akamuteekeramu omukisa. N'olwekyo tugamba nti albaraka tekiyitibwa omukisa, huwa imaamu wa ziyadatu wa kafuratu khayri wa dawaamu. Nti ekiyitibwa omukisa kyekintu okubeera nga kikola kirabbe ekitono ogenda okulaba nga kigejja, n'ekira tugamba nti oba nekyeyongera obungi bwakyo, genda okulaba ekyali kiro nga kyeyongeddeko, gamba nti gondi Allah subhanahu wa ta'ala yamuteekeramu omukisa mu gondi ye, olaba ataasa okubeera nga akola ki, waddawaamu ate nekibeera nga kigenderera. Obuba wamulabye omwaka guno ogenda okulaba oguddako ng'ate atuuse yeyongeddemu, oguddako nga yeyongeddemu, n'omulala nga yeyongeddemu, nti gundi bwatyo si bwe yali emyaka 3 emabega, gundi eyo yali tali bwatyo, yali mu mbeera nga si teyeeyagaza, ne kati embeera ya alhamdulillah, Allah amukuumira akasente kaako. Ekira tugamba nti faddaraka tekiyitibwa omukisa la takunu fil qalili, teguyinza kubeera mu kantu nga katono illa kafuratahu, okujjako ng'akantu ako kayingiwala. Omukisa teguyinza kubeera mu kintu nga kitono, wabula ogenda okulaba ekintu ekyo kibadde kitono nga kiyingiwala nga kifuuka kingi. Ensonga ey'okubiri, wala fi kathiri illa nafaatahu, ate teguyinza kubeera mu kintu nga kingi wabula nannyini kyo abeera n'emigaso gy'ekintu ekyo oba egy'ebintu ebyo sigala bimugasa. Azikozesa bulungi nnyo, Allah zimuteekeramu omukisa, alina sente naye ate alhamdulillah. Nolwekyo tugamba nti awo zahara atharahu, oba seekyo ewasigalawo obulufu, bagamba nti nanyini maka gano okutuufu alina sente, nanyini maka gano yeetaaga kulabwako, alabika alina sente. Nanyini baana bano mashallah alina sente, Allah yamuwa. Nanyini bakyala bano alhamdulillah, Allah yamuwa. Gamba nga bo bennyini balaga nti ki sente weeziri. Naye tugamba nti falbarakatu, ekiyitibwa omukisa, la yastagina aniha ahadan min alkhalq, tewali muntu n'omu asobola kubeera nga yeefuula ati oba mbeera mu mukisa oba si mukisa, saagala kumanya, simanyi mu kino kirimu omukisa, kino buli omu yeetaaga mukisa. Amakulu buli omu abeera yeetaaga okubeera n'omukisa. Hata al anbiya, okutuusira ddala ne bannabbi bennyini baasabanga emikisa ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rusulu, n'ababaka bennyini, fakad kaanu yatlubuunaha min Allahi azza wa jalla, baanoonya baasabanga emikisa nga bagisaba ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Bannabbi, ababaka baalinga bawanika emikono mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala abateekera emikisa n'ebyo bye bakola. Ya Allah nkoze kino naye nteekeramu omukisa.
ya Allah kino na kino kyagala naye Allah asaba oteekeremu omukisa kwegamba yalinga mbeera yaabwe n'olwekyo tugamba nti kabeere nabbi kabeere omuntu ono owa bulijjo buli omu yeetaaga ekintu Allah subhanahu wa ta'ala kimuteekeremu omukisa. Okusooka kwa byonna ebintu ebirina omukisa kiyinza okuleeta omukisa gy'oli singa onaaba okyekutteko. Twagamba nti ekiyinza okubeera nga kireeta omukisa hifidhu suratul Baqara, okwata essuula mu Qur'ani erina essuula 114 naye tugamba nti singa Allah akusomesa n'okwata essuula y'okubiri mu Qur'ani surati Baqara emikisa ojja kuba osobola okubeera ng'ogifuna just kugikwata kasita n'ogikwata emikisa gya Allah subhanahu wa ta'ala genda kubeera ng'ogifuna. Tumuulire bahafizi bakufaazi tumuulire bakufaazi abakwata mbeera yaabwe gyebali tiyeetaagisa kugamba nti atondwa bali mu mbeera simbi. Namba 2 tugamba nti ilqaa'i salaamu, okutoola salaamu, si kukutoolera salaamu wabula okutoola salaamu, kubeera n'obeera ng'otoolera muno salaamu gweyinza okukirabanga ekitaliimu naye ate kirimu omukisa. Ilqaa'i salaamu, okubeera ng'otoolera banno salaamu kirimu omukisa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Buli lw'otoolera muno salaamu bw'obalabye nga tolowooza musimanyi ono omutoolera ono simutoolera, naye n'olaba musiraamu nno n'akamwenyumwenyu ne kabeera nga kali ku matama ogamba assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam agamba nti okusobeera omaze okubeera ng'oggulawo oluggi olw'emikisa gy'oli. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga eyo yagamba fa idha dakhaltum buyuta, wazira Allah subhanahu wa ta'ala atugamba ti fa idha dakhaltum buyuta, bwe muyingiranga mu mayumba gammwe, bwe mubanga muyingira mu mayumba gammwe fasallimu ala anfusikum, musookenga kubeera nga mwetoolera salaamu. Nyumba ogiyingiramu temuli muntu alimu, ekisumuzo gwakirina eriko koofolo agamba nti bw'okolangawo bwoti ennyumba nga ogenda giyingira sookanga kutoolera salaamu, togobanga gayingira biyingize mu nnyumba. Sooka ogambe nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, olyoka oyingire mu nnyumba, si nsonga muli mwalimu oba temuli mwalimu. N'agamba sallallahu alaihi wasallam yagamba ntahiyatu min indillah, ekirabuso ekyo tekizanyisa, kirabuso kyaviira ddala wa Allah subhanahu wa ta'ala, mubarakatun, kya mukisa, tayyibatun, ate kirungi. Ekirabuso ekyo assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh agamba nti tahiyatu min indillah, kirabuso ekyaviira ddala eri Allah subhanahu wa ta'ala, mubarakatun, kya mukisa, tayyibatun, kirungi. Badi wa Allah, omwezi gwa Ramadhan gubeera nga gwa mukisa. Tukozese emikisa gino gyonna, buli kyonna kyowulira kirimu omukisa tubeere nga tukikozesa mu mwezi guno ogwa Ramadhan, tusobole okubeera nga tuganyulwa mu mwezi guno ogwa Ramadhan, tukola okubeera nga tuguvaamu nga Allah musiimi gye tuli ng'atuwadde emikisa mu byonna bitugenda okubeera nga tukola mwezi guno ogwa Ramadhan. Eyo aya eri mu surati Nuuru aya 61. Nabbi n'ayongezaako n'agamba sallallahu alaihi wasallam, yali ayogera ku nsonga yagamba nti kaana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ya bunayya, Nabbi yayita mutabani we, baali bamuyita mutabani we ayogerwako ye Huzaifa, yakulira mu nyumba akatonda ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maama wa Huzaifa yamutwalayo nga mwana muto myaka 10, n'amutwala n'agamba nti ya Rasulallah, hadha gulami, omwana wange nzaamuzaala, taata we yafa, naye mukoletedde akuweereze kyonna kyoyagala kimutume, buli kyonna kyoyagala kimutume. Nabbi n'amusabira ebintu byali 3.
byasabira omwana oyo ebintu byali bisatu myaka gyegyo emito. Ekisookera ddala nabbi yasabira Huzaifa Allah amuwe emaali, agamba nsaba Allah amugaggawaza akuwa obugagga obeere musajja mugagga. Ekyokubiri n'amusabira Allah subhanahu wa ta'ala amuwa abaana bangi, ezadde bigamba abeere n'abaana nga bangi, azaale abaana bangi. Ekyokusatu yamusabira jjana, Allah amuyingize jjana, saba Allah akuyingize jjana. Huzaifa agamba nti nebaza Allah subhanahu wa ta'ala ebintu nabbi byansabira ebisatu ebibiri mbirabyeko, ate nina essuubi nti nekyokusatu nakyo ngenda kifuna. Ebibiri nabifuna mbirina. Essuubi lyange ligamba nti nekyokusatu kyeyansabira ngenda kifuna, nsuubira okubeera nga ngenda kifuna. N'agamba ebibiri byalina kyekiri maali. Yali musajja mwavu, yali musajja mugagga. Okumanya yali musajja mugagga, yagamba nti mu Madiina enkuba yalinga etonnya mu nnimiro ye, yali musajja mulimi wa ntende. N'agamba nti ennimiro y'entende yiye ng'enkuba eyinza okutonnya mu nnimiro ye mwokka naye tatonnya walala wonna. Negira bweti netonnya naye ng'etonnya mu nnimiro ya Huzaifa, kyokka nga wala tetonnyeewo. Era agamba nti nakungulanga entende ye ng'akungula mu sizo omwaka ng'akungulamu emirundi 2, so nga ate entende bakungula omwaka emirundi gutya mu mwaka, naye ye yakungulanga emirundi 2, ng'anoga olunoga olusooka ate n'addamu n'anoga olw'emyezi 6. N'agamba ekyokubiri abaana yalina, agamba nti Huzaifa agenda okufa, agamba nti yalina abaana Anas bin Malik, yali Anas bin Malik. Anas agamba nti ngenda okufa, mu bulamu bagamba nti abaana bange bonna kubaana 114 naziikako omwana omuyekka, 13 we bali. Ye Anas bin Malik, ye Anas mutani wa Malik. N'agamba ekirala ekyokusatu kyeyansoze kyejjana, nina essuubi nti nejjana ngenda gyenda. Huzaifa ayogerwako ye sahaba yasembayo okubeera ng'afa yasaba omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. N'olwekyo nabbi bwe yali amugamba yagamba nti ya bunayya idha dakhalta ala ahlika, mwana wange bw'oyingiranga eri abantu, eri mukyalawo, bw'oyingiranga amakaago eri mukyalawo, eri abantu bo, abaana bo, mukyalawo n'abantu abalala ababeera mu makaago, yagamba nti fasalli, sookanga kutoola salaamu. Toyingiranga ng'oli musungoofu, ne bw'obanga waliwo ekikuliiziiza eno gy'ova, togobanga gayingira nga totodde salaamu. Sookanga ogambe nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yakunu barakatu alaika, ekyo kijja kubeera nga mukisa nnyo gy'oli gwe atodde salaamu. Mukisa gy'oli gwe atodde salaamu eri abo b'otooledde, n'agamba wa ahadu baitika, n'eri abantu b'omu nnyumba yo, ojja kuba obadde okubeera nga okola ki, obatuusaako omukisa gye bali. N'olwekyo tugamba nti ekigambo salaamu, kubeera nga otoola salaamu, singa obeera oyasinganya omuntu yenna yina, omusiraamu yenna yina, tokkirizanga ye kukusooka kukutolera salaamu. Ofangayo eri okubeera nti gwe musooke era nga omuwa salaamu. Yali nkola ya Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abaana abato yabatoleranga salaamu, abakadde n'abatolera salaamu, abali abangi n'abatolera salaamu. Kugamba ye embeera yali musajja wa kusaasaanya ki salaamu. Hadisi endala nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam, yagamba nti wallahi la tadkhulu jannata hatta tu'minu, temujja kuyingira jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala okutuusa nga maze kukkiriza. N'agamba nti wala tu'minu hatta tahabu,
ate temuyinza kugamba nti muli bakkiriza okutuusa nga mwagalanye. Temujja kubeera bakkiriza okutuusa we munaayagalana nga buli omu ayagala munne, nga buli musiraamu oba munnayuganda oba waggwanga ly'omugamba buli muteesa obusimanyi ono mudyangole simanyi oli mukolomoojo bbanga lyamala nga musiraamu beera nga omwagala. Bwe munaaba mwagalanye bwe mutyo olwo nno mugenda kubeera nga mufuuka abakkiriza. N'agamba nti wala tahaabu, ate temuyinza kwagalana kubeera nga mwagalana okuli kinaleeta okwagala wakati wammwe. N'agamba nti awala adulukum ala shay'in, abaffe mbalagirireeko ku kintu kyonna idha fa'altumuhu, bwe munaaba mukikoze ekintu ekyo tahabbabtu, kijja kuleeta okwagalana wakati wammwe. Baswahaba abaaliwo bonna baagamba mugambe nti bala ya Rasulallah, kituwulire omubaka wa Allah. Bwe n'abagamba nti afsu salaamu bainakum, sansani salaamu, mumanga musisinkanye mutolaganire salaamu 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 negatiza muno emirembe. Bwe munaafulaganire salaamu kijja kuleetawo okwagala wakati wammwe. Bwe munaaba mwagalanye kijja kubafuula abakkiriza. Bwe munaafuuka abakkiriza ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala mugenda kubeera nga mugiyingira. Ensonga ey'okusatu mu bintu ebireeta omukisa tugamba nti al imaanu wa taqwa. Al imaanu wa taqwa, obukkiriza okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ku butuufu bw'okukkiriza, wa taqwa n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala ku butuufu bw'okumutya. Buli lw'obeera n'obukkiriza obwannamaddala ng'okakasa nti obutuufu Allah subhanahu wa ta'ala yasabye okubeera ng'asinzibwa, n'okakasa nti Allah alina bamalayika be, n'okakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala alina ababaka be, n'okakasa nti Allah alina ebitabo bye, n'okakasa nti eriyo olunaku lw'enkomerero, n'okakasa okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala kyaba akugeredde ggwe oba kyaba ageredde omuntu omulala yenna, kakibe kirungi oba kibi, ti ebyo bya Allah subhanahu wa ta'ala yabireeta. N'ekirala n'oyongerezaako okubeera ng'otya Allah subhanahu wa ta'ala. Olutya lwe bayita okutya, nga buli oba ogenda okola ekintu kyonna ekikyamu nga ogamba Allah subhanahu wa ta'ala ndaba, n'okireka wadde nga waliwo atakulaba, tewali muntu yenna akulaba. Tugamba nti obukkiriza n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala nakyo kireeta omukisa, nakyo kya mukisa. Omuntu alina ebyo ebintu ebibiri alina omukisa gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu bintu bye byonna byakola mulimu omukisa. Lwaki omukisa? Tugamba nti okukkiriza n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala sababun linaili baraka, nsonga etuusa kubeera ng'ofuna omukisa. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti walau anna ahli lqura, singa baali abantu abantu mu byalo ebyo, walau anna ahli lqura, singa baali abantu abo abawangalira byalo eyo ewala eyo, leka bano abawangalira mu bibuga nga mmwe, naye ab'omu byalo bewalekeye mu kyalo eyo, singa baali abantu abo amanu nga bakkiriza, watakaw ng'ate era batya Allah subhanahu wa ta'ala, la fatahna alayhim abwaaba barakat, la fatahna alayhim barakat min as-sama. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nandibaguliddewo emiryango egy'emikisa okuviira ddala nga buli kebalima konna kabeeramu omukisa. Alimye mu nnyanja akalimira wekati, alimye mu nnyimba bwatu, alimye mu jjanja wali, alimye mu kasoli wali, yandibadde akumuteekeramu singa baali bakkiriza, ate singa baali batya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamba Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani ey'ekitiibwa, n'agamba walakin kaddabu, naye ekikulu ekisinga obukulu abantu abo balimbisa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyeri mulimu omukisa singa obeera olidde bulungi. Onaaba okusinza omukisa ogwo, onaaba okusinza enkola eyiye gy'oyagala, oyinza obutafunamu mukisa. So singa obeera ogoberedde enkola y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, ojja kubeera ng'ofunamu omukisa ku mmere gy'oli. N'agamba ku nsonga eyo hadisi eva ku Wahsha bin Harb agamba annahu qaalu, bagamba abantu abo ti ya Rasulallah, owange omubaka wa Allah, inna naakulu wala nashba,
Kama mazima ffe tulya naye tetukkuta. Bagenda n'omuli guno mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba ya Rasulullah tulya naye tuvaawo nga tulinga abatalidde. Bwe tulya tutya tetukkuta. Kiva ku ki? Qaala nabbi abagamba fala'allakum ta'kuluna mutafarrikin. Agamba nti mulabika mulya mweyawudde, buli omu alya lumu, buli omu afuna kapaati ke n'agenda wali, buli omu afuna kasowaani ke. Nebagamba nti bala ya Rasulullah kyekyo kyennyini tetufuna emmere buli omu amuteekera emmere ku sowaani ye n'adda wali, so nga ate enkola eyo Abasiraamu olwaleero Abasiraamu abatukulembera bo baalinda embeera yaabwe ya kusiniya. Kati olwaleero singana ng'ate kati odda ku masowaani okwogereza embeera y'abantu abatali Basiraamu. Bwe twamala okukookera embeera eyo tunuulira embeera eriwo. Maama ewaka bw'ajjula emmere buli mwana amugamba leeta essowaani yo, n'amuteera emmere ku sowaani ye, n'omulala buli omu n'atambula n'emmere ye, mulala n'adda eno, mulala n'agenda eri, ne batandika okulya buli omu. Toyinza na kutegeera mwana alya aswankula, buli omwana alya atya. Embeera eyaliwo bakadde baffe abaatusooka twabeera abato bajjulanga olukulungi lw'ebintu ne tutuula awo ne bakitaffe nga tutuula nabo awo. N'atunuulira n'agamba bw'olya bubi kyosaabu gwe, tolyanga oswamuza, ngola bwoti, tuula bulungi, teweesigama, tokola bwoti. Kati ebyo tebikyaliwo. Naye baswahaba bagenda ewa nagamubuuza nti tulya naye tetukkuta. Nabbi abagamba mulabika mulya mweyawudde buli omu alya bibye. Qaalu naamu ya Rasulallah. Ne bagamba nti kyekyo mubaka wa Allah. Yabagamba kaana nabbi n'abagamba fajtamiu ala ta'amikum, mukuŋŋaanire ku mmere yammwe, emmere mugiteeke wamu, mwena muliire awo awamu. Kati okutandika n'olwaleero emmere muteeke ku sowaani eyo, muteeke ku kifo kimu. Oba temulina lusinya kale mukole olulagala, muteekewo olulagala, mugiteeke mu lulagala okwo, mwena mulye nga muliira ku mmere eyo ey'awamu eyo. Nabbi abagamba nti wadhkuru isma Allah, ate bwe mugenda okulya musooke okwogera ku linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala, gambeko nti bisimillah, leka mutandika okulya. Yubariku lakum fihi, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubateekeramu omukisa mu kyokulya kyammwe kyemugenda okulya. Basaba baatandikira mu mbeera efaanamu ekyo. Ne baddeewo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mugamba nti ya Rasulallah, ate omukisa gwe tulina gwaki gususi. Ng'ate emmere baali bafumba y'emu eyo, kyekigera nti baali balya eberye era baasigala bakola ki? Basigala nga balya. N'olwekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam abeera ne mutabani we gwe bayita Ibnu Salama, mutani wa Salama. Naye yakulira mu maka ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam, amugamba nti ya gulaami samillah, mwana wange bw'obanga olya sookanga n'osoma bisimillah. Yali alikulya naye ku lujjolo ku sowaani y'emu. Namugamba nti mwana wange ya gulaami samillah, sooka ogambe nti bisimillah. Wakul biyaminika, ate liisa omukono gwo guno ogwa ddyo. Wakul mimma yaliika, ate lya emmere ekuliraanye kuli mu maaso go. Ebyo tosobola bigamba mwana ng'ali eri atudde agenze n'akasowaani ke. Naye amugamba nti bw'obeeranga ogenda okulya sooka ogambe nti bisimillah, ate liisa omukono ogwa ddyo. Olwaliro omwana bw'agenda eyo baalisako n'obaalisa ki gwe tobimanya, anti ali eyo ali yekka. Ate eriyo emmere ekuliraanye kuli mu maaso, tobuusa mukono kukwata eri. Eyo yali njigiriza ya Mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Hadiisi eva ku Jaabir radiyallahu anhu qaala, agamba anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bimaza billaaki assaabi wassahani. Nabbi yatulagira okubeera nga tukomba enyweza bw'oba olya mmere esigala kuno agiriya tugamba tukombe, n'agamba n'essowaani yennyini nayo gikombe. Sikuleka ngo mmere ng'egendeddeko bweti, mmere n'ogireka ku ngalo n'ogenda onaaba munaabe, agamba nti omukono guli ngalo eyo, gw'engalo zizo.
n'ebisowaani eno yiyo kati gikombe bino gimaleko yonna tolekako wadde. Yali enkola ya Mukama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lwaki yakikolanga bw'atyo? Yagamba liannaka innakum mazima la tadiruuna fi ayi taamikum barakatun, temumanyi mu mmere yammwe ki ebaddemu omukisa. Oyinza okubanga eno gyoleka ku ngalo kuno yerimu omukisa, eyinza okubanga eno gyoli kuleka ku sowaani yerimu omukisa. Kati embeera efaana bweti agamba nti yonna yonna gimaleewo, yemmere gimaleewo. Hadiisi endala gyengenda okubeera nga maliza nayo ensonga era gyengenda okubeera endiza gyengenda okumaliza nayo, tugamba nti ensonga ey'okutaano almaau matari, ge mazzi gano agatonya ag'enkuba. Amazzi g'enkuba nako ga mukisa. Oyinza okuba nga mmadde tukimanyi nti ago amazzi ga mukisa, ne mazzi ga mukisa. Era nabbi yagamba nti singa omuntu asaba edduwa kuba ng'eri mu kutonnya, mu dduwa ezaamuku amaaso ga Allah subhanahu wa ta'ala zizo ezisabwa omuntu enkuba ebadde etonya n'owanika emikono n'osaba, Allah subhanahu wa ta'ala kyoyagala kyonna muniye ennungi agenda kikuba. N'enkuba etonnya abamu tuli mu bigambo birala byayogera kino naali ku kino naali ku kino, n'abalala balimu bikola bikyamu. Twerabira kubeera nga tusabira mu kaseera ako. Buli lwosabira mu kaseera ako Allah subhanahu wa ta'ala akola ki? Abeera akuwamu ekirungi. N'atugamba Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wanazzalna mina samaa'i maa'an mubaaraka, nabasiza okuva mu ggulu amazzi ate nga ga mukisa. Fa anbatna jannatin, ne gameza ebibala byonna, wa hubban hasidin, n'empeke zemugenda mukungula. Wa aina n'agamba wayanziru alaikum mina samaa'i maa'an makira, oba amasiza amazzi okuva mu ggulu, liyutahhirakum, gabeere nga gabatukuza, mubeere nga mwetukuza nago, wayadhhabu ankum rijsa shayatin, ate gabeere nga gabajjako obukyafu bwonna obwaki obwa shayatin. Nagamba nti amazzi ago agava mu ggulu lumala ogalyamika obulungi ennyo, galembeke mu kintu ekirungi. Funayo ekintu ekirungi nga kiyonjo, kiteeke awantu, tugeze obanga mu lujjaago omwo, leeta kasitule oba mmeeza ngeyo, oteekeko ebaafu yo ng'agazi bulungi nnyo, aganaagendamu gonna ago mugundi oba agafa butereevu wali nga tegagenzeeko, tegafudde mu kintu kirala ne gatuuka gatuukamu, wabula nga gafudde eri butereevu ne gabeera mu kintu ekyo. N'ogasomeramu ayat min al-Qur'ani, eyo lyasingira ddala okubeera obulungi. Obeera olina eddagala erigenda okubeera nga likujjanjaba ebirwadde byonna byobadde osoma, naddala ebirwadde bya shayatin ojja kuba omaze okubeera nga okola ki? Wejjanjaba n'ekyo. N'olwekyo tugamba nti gatukuza obukyafu byonna ebya shayatini ne bikujja mu surati Anfaal aya ya 11. Ekintu eky'omukaaga tugamba nti al-Qur'anu Karim, etwagyogedde dda, nayo eri mu bintu ebireeta omukisa. Ekirala tugamba nti al-Ka'batun, Kaaba egyo twolekera nga tusaala, naye nyumba ya mukisa. Kaaba nyumba ya mukisa, buli lwogituukako kwotuyinza kusigala kyekimu ng'atanaba kubeera nga akituukako. Naye nyumba ya mukisa, singa otuukayo n'osaba Allah subhanahu wa ta'ala byonna by'oba omusabye akwanukula. Tugamba nti al-Kaabatu baitul mubaaraka, Kaaba nyumba ya mukisa. Lwaki? Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti inna awwala baita wudi'a linnaasi lalladhi bi Bakkata mubaaraka, nti ennyumba, nti inna awwala baita, mazima ennyumba yali ey'oluberyebelye, wudi'a linnaasi, nga yateekebwawo bantu kubeera nga basinzizaamu, agamba lalladhi bi Bakkata, yeyo eri mu kibuga Makka, yeyo eri mu kibuga Makka, mubaaraka ey'omukisa, wa huda lil alamin, ate era nga yakulongamu eri ebitonde byonna. Nolwekyo ebintu ebyo byonna byonna bibeera bireeta omukisa eri oyo abeera akoze ki? Abyekutteko. Bw'obyekwatako obulungi ogenda kubeera
gwa mukisa singa onaaba okuze mubeera ng'obyekwatako. N'ekisembayo nenda kusembayo ekiyitibwa akilu suhuri. Abantu abamu mukibuusa amaaso okulya eddaaka. Okulya eddaaka nakyo kya mukisa. Tuli bwezibwa Ramadan. Kati mbagambe nti ebintu eby'omukisa bye tuba twesibako eby'omukisa nga Ramadan bw'eri ya mukisa. Naddala mwezi guno gwa Ramadan, akilu suhuri, okulya eddaaka. Okulya eddaaka kya mukisa. Oyo omuntu ayinza okuvunira n'otuloto n'alaba otulo nga tumusingira okukisituka okuzuka okubeera ng'alyako ku ddaaka. Kulaba kusitegeeza nti kufumba mmere nnyingi n'olya ne bw'osituka n'olyako eggi. Takuleeta ekyokulabirako eggi limu n'ogamba n'olyayo eggi. Kale entende emu n'ogamba nti nze nzukuse n'endyako ku ntende ng'alya ddaaka. Ntende egi gwebeera omaze okubeera ng'ofuna omukisa gwa Allah subhanahu wa ta'ala gwayogerako. Lwaki? Yagamba omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, hadisi eva ku Anas bin Malik radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yagamba nti tasaharu, mulyenga ddaako, fa inna fi sahura baraka, mazima mu kulya ddaako mulimu omukisa. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ng'ate Allah bwe yali amwogeraga yagamba nti la yantiqu anil hawa, tayogerako ekigambo ng'akijja kukwagala. Wabula buli kimu kye yali ng'ayogera bw'alinga mubaka ova eri Allah subhanahu wa ta'ala. Akugamba nti mulye eddaaku, mazima mu kulya eddaaku mulimu omukisa. Zuukuka ne bw'onoonywa giraasi y'amazzi era ojja kumala omalimu eddaaku, ng'omukisa ogenda kubeera ng'okufuna. Ne bw'onoonywa ekikopo ky'amata kimu era ojja kuba onywa tolidde eddaako. Oba bw'onoolya entende emu nga bwe nagambye era ojja kumala obakoze eki obazuukuse n'olya ku ddaako. Kiza ekisembayo kibeere gonde, kibeere Lailatul Qadri, kubanga nakyo kiri mu guno omwezi gwa Ramadan. Lailatul Qadri nakyo kiro ekyo kya mukisa. Kiro naye ng'oluka ekiro ekyo kya mukisa nnyo, kya mukisa nnyo ekyo ekiro. Mina layali al mubarakati, mu biro eby'omukisa ate ekyo kya mukisa nnyo. Ekiro kyaki? Kya Lailatul Qadri, ekiro ekirimu okwogera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba akyogerako agamba nti inna anzalnahu fi Lailatul Qadri, Qur'ani eno nagissa mu kiro ekyo ekirimu okugera mubarakatun, nga kya mukisa. Inna kunna mundirin, nga twalinga tutiisa abantu, nga tubawa embeera ntubatiisa mu mbeera yonna. Bwemunaakola bwe muti mugenda kubeera nga musisinkana ebibuzo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Bwemunaaba mubireseeyo ate ntubasanyusa nti mugenda kubeera nga muyingira jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ebigambo ebyo abalungi abampuliriza bagamba nti ebintu ebiri balaka birimu emikisa bingi omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam byayogerako, naye nja basaba tubeere nga tukomaawo. Insha Allah olundi tujja kwongereza ku ebyo bye tuyize olwaleero. Ninsaba Allah subhanahu wa ta'ala ateekemu abo abawuliriza ne bajjamu ekyokuyiga, ateekemu abo abeenenya nakiza okwenenya kwabwe, ateekemu abo bagenda kusisinkana yawma al-kiyama nga basibiddwa emirimu gyabwe. Okuggyako ng'eriyo abuuza, ne bw'aba taliyo abuuza, eba teriyo kibuuzo, bagamba nti tukomaawo insha Allah paka olunaku olulala oluddako. Eriyo abuuza? Naam.